so kolagana mu business eno then I don't know nenga nze mpulira ndowooza nti tujja kundoza okwongera okwetaagamu okumyumyula mukko ku ndagaano ezikolebwa ng'onnona wano ontwala by the way tubirabyeko banyo n'abategesi wano mu ggwanga eraffe mu Uganda zijjojjo tulina naffe yatukubye ku muntu awo babulankana kati ebiseera ebisigagira nakuzuulamu ndowooza ngo oyanguwa toli wakunnyonnyola bingi nawe n'olumirirwa n'oggyiramu kali ak'obuntu n'ayagala then akweyambise mu ngeri eyo n'omaliriza nga oluusi okoledde bwereere. Tony, tulinawo abantu bano abali wakati awo babuloka abasasudde ssente zaabwe abalabi abawagizi okujja okulaba omuyimbi waabwe. Ekisookera ddala ekibuuzo bavunanyi ani gwe tulina okunenya ku bo aganya okupafominga oba aganya okusasula ng'ate aganya okusasula alina okupafominga nga yabaggyeko ssente zaabwe. Mu mbeera eno ebiseera bisinga mu maaso g'omuwagizi omuwagizi ajja kutunuulira nnyo nze gwe baatimbye kuba nze gwamanyi era nze gwayayaanira nze gwabadde azze okulaba mukubira ebinyanyanyanya bye kuba byayagala naye jjukira nange okujja okupafominga sizze nnyo lwakuba nti onyumirwa bunyumirwa wabula guli mulimo nina mukama wange eyandeese enkole ebiseera bisinga nze ndowooza nti kati nammwe bafans mulina oluusi okusitula amaaso mugajje nnyo ku nze gwe baatimbye mu mbeera eno wali ku kyokubasanyusa nabiki byonna mutunuulire nze naye singa abawo embeera yo nesobola okubanga osobola kuva Uganda nennyonyi nentuuka nennemera mu hotel ng'embeera eri kiba kikyamu oba tikisoboka ekyo kubaawo wabula wabaawo obuzibu nze ndowooza nti namma bakama baffe abajja gye tuli ne tutula ku mmeeza ne tukkiriziganya nze ekika ky'endagaano yonna gye tuba tukoze ate nze mpanya ekitiibwa endagaano y'omumwa kubanze bwe tukola endagaano nga ya mumwa ate eyo nwana nnyo okulaba nga sigimenya kuba mba nkimanyi nti ontunuulidde nnyo dani eri empandiike eyo empandiike omuntu ayambala karakita gy'atali n'afuuka ow'empisa ng'oluusi sina wampisa so nze nsigala ndowooza nti bwe buvunaanyizibwa bwaffe gwe mukama wange azze okunnona tugende tukolere abantu baffe kuba bali abantu baffe fayini gw'ogenda bajjamu ssente kyokka ate nze nina ekifaananyi ekigazi eky'okukuuma wakati mu bo. Emabegaawo simanyi oba nakati bwe kikyali naye Diamond obadde olina okumutwala okuyimba okumubukinga olina okuteeka emitwalo 3 egya dola n'ogiwayalinga ku akawunti ye n'alyoka ajja nga olwaweddeyo oba akyabanja kisinziira yes naye nsuubira zo sente nyingimu alina okuba nga aba aweddeyo. Bannayuganda tutuuse ku seeryo mpulira ndowooza ntwalibadde tutuukawo lwakuba nti oluusi ebintu byaffe wano enteeka yabyo mu nkola execution oba implementation oluusi ekalubamu then ekirala nti tuoperatingira mu mbeera erimu nga ekyo gwosobola okukireeta era wano tulinawo abantu abagezezaako okubeera strict mu mbeera ya bookings n'ebirala ebiringa ng'ebyo I'm one of the few nze naye era ogenda okulaba nga bw'otuuka mu bategesi oyo alina olugezigezi oyagira bw'ati nti baagala nnyo embeera eno ey'okujja obuzinagira bw'ati n'akutwala omukolere okitegeera tebaagala nnyo mbeera eri smart mbeera eri organized nti jangu mu office tutule twogere jangu tutule tulabe oyagala nkuwa eki okitegeera nti oli kati ffe olwaleero oli akujja naga njagala mbazira ttone ne Suna Ben n'omugamba fine oyagala tukolere kikuba tugaba bingi nti waliwo oli najja nagamba nze njagala mujje mungirire bwe nti omukolo njagala mukwate bukwasi microphone mubeere nga mwogera eyo ne tuwayo package nti tugenda kukolera bwe tuti ndio kakati njagala mujje mukole byombi mwogere bwe mumaliriza abagenyi balogera ati mukube ne disco eyo package weeri njagala mujje buzi mutuuka ssaawa nga 4-5 mukube disco nze nina abanayogera okitegeera kati embeera eri smart gyolaba ngeri professional wano mu ggwanga mwe tuwangaalira oyinza okulowooza nti si nnyangu yakubeera applied si nnyangu yakuteerawo muntu atandika ye maama nga batandise mangu okwepanka okitegedde so nga ate y'engeri entuufu era waliwo abategesa abamu bolowooza ndooza abamu abatambuddeko bo nga bagenze bagoyinga professional najja mu office ne mwogera n'omugamba njagala ssente weziti n'akwatako like 70% n'azireka mu office receipt n'ekaaba n'agenda n'akulinda ku lunaku lwennyini obanga ebula ennaku nga 2 n'akomawo ku office n'aclearinga ssente zonna n'akulindira ku venue
nze ndowooza that is the better way to go lwakuba nti mu ggwanga mwe tuwangaalira ebintu ebimu bizibu byakuteeka mu nkola wadde bizibu byakuteeka mu nkola naye era omuntu agenda okupafominga abweru wa Uganda kyandibadde nga kyamakulu kakati natino kankubuulireko yadde obwedda njogera byenjogera naye kino kyengenda okwogera kigenda kulikanga ekyo ekisiru n'ekituufu ekiriwa nti waneera mu ggwanga mwe tuwangaalira mwe muli omuntu gojja n'osasula ssente n'omumalayo n'atalabikako n'omusasula omutima gwe ne gutandika okumulowoozesa nga agenda okukolera obwereere lwakuba yazirya kakati nze sirina mafuta nze ntuuze ntya ku venue naye nga ssente zonna ze mwalagaana wazikola ki wazimuwa kati oluusi embeera eyo naye ate oluusi eragamu okulagayamuko eno naffe muffe abagaba service ffe ba entertainers ffe be batwala okutimba ku bivulu egindi nti oluusi oli n'atuuka okubaanaga nti mutegesi gundi kye bamukolerwengo nti aha ozimusasula amaze kutuuka eno kati oluusi neyeyambisa embeera eyo n'abonerezaamu oli n'abonerezaamu ffenna ffejju twabadde ku sho samuwe yenno waffe Masaka omutegesi twabadde eyo Kinoni omutegesi twagira ne tugenda nga manja ayo balance ne tutuuka bwe twatuuse n'abakoze eyaleesitise mu mmotoka awo ne wasigalayo wasigadde endoza nga fite ate fite twalifunye efite tetwalifunye abakumaza ndi yakati gwejjukira nti nze saayagadde kumuteerawo mbeera ya buluvu kuba of course actually neze yampadde ne bw'ataali zimpadde nabadde ngenda kugenda munda nkole binadde ninokola cause abantu babadde wajjudde nga abantu balinze nze wendi awo n'emmotoka weeri awo wennyini Sindi wakati mu kumanya nti abantu mwe bali bajjudde balinze nze nzije mba performingire Sindi n'agaana okugenda ku stage olw'okuba nti tannafuna balance we tulaba omukyalo ono yesimbawo ku kifo ekinene president wa Wuma ezimu ku nsonga z'endowooza zalina okubeera nga akwasa amaanyi asimbako essira beba promota abatasasula bayimbi n'abayimbi abagaana okuyimba ku bivvulu yakitandikidde kuno yabadde victim president asuubira okutuula mu ntebe lwakuba nti however much is a president oba agenda kufuuka president whatever may come up naye asigala muntu ate era eri gye yabadde naye wajja kugamba nti badde batute Sindi badde batute president kubanga ezo gundi bbiri kale ayinza okuba yadde ageza yambadde kooti ya Sindi nga si president then ekirala nze ku eno incident eyange bwe kyabeeredde ono gayi nabadde twakolagana nkodda ffenna ndoze naye yabadde shonga yakuuna nga buli kimu kitambula bulungi ate nekyasaza okunewunyiza nti wali abantu babaddewo nga bangi kyeza sente abazifunye sente yebadde nazo naye nemukubidde amasimu nenduka nemwesonyiwa ninsimbula emmotoka nenvaawo paka katanadamu kunkubira simu naliyo ku Sande so Sindi nze mpulira ndowooza nti enewe simanyi bye bayiseemu eyo n'ekiri ekyokubapakira mu mmotoka eyinza okuba nga nayo yemu ku mbeera gye yatadde mu bwongo bwe neeyongera okumuzimbya obwongo ne buzimba n'asalawo n'agamba sigenda kupafominga oyinza obutamunenya nnyo then ekirala kiddayo naye ku promota ono badde bakolaganidde ebbanga ki ayinza okuba nga ne gwe basembayo okukolagana omulundi era byali bwe biti kati ng'oyinza obutamunenya ng'omuntu twalabako amoti ng'atudde ku stage abanja sente ze yagenda nakwata omuzindaalo n'atula ku stage n'abanja sente ze Sindi yasaze okwegalira buki mulogi kikambe ekyo kimpulikira nze bulala mu hotel batukuza bakitukubira ewaka oba baali batukubira ki sikyogeranga kigambo kya luzungu waliwo gye baita presidential lodge omukulembeze waasula Sindi kye yakoze kyadde kyongera okumatiza abawagizi oba yandivudde naye n'agukwata omuzindaalo n'abanjiza ku stage ne bamuyambako okubanja nze nno nsigala ebintu bino saagala nnyo kubeera conclusive ku buli kyenjogera saagala nnyo kuleka nga nkiwumbyewumbye nga nkiggadde olw'ensonga njagala okulekawo room ey'okusigala nga njagala okumanya omutegesi ono badde bakolaganidde ebbanga ki era endagaano yaabwe yabadde etya kubanga bw'obanga ovudde ku ndagaano omuntu bw'atapafominga aba mutuufu era nange nkubuulira amazima ng'ojjeko kugamba nti kino oba kiri
ebintu ebimu twetaaga naffe okugenda nga twongeramu okumyumyula tujja kulabikamu ng'aboolugezigezi eri abategesi naye oluusi naffe ekisigala kitutaasa kubanga bw'oba walese abantu abalala bonna n'ogenda wa Florence Nampijja bw'otwala otimbye abantu bazze lwaki tomusasula ssente ze n'apafominga tetugenda kubeera nga tusukkawo sibula kuba tulabye olwaleero abali mu kutulaba tweyanziza nnyo tugenda akayabwa eyo okukuba binyanyanyanya olwaleero luno tugenda akayabwawo ku Valley View era ndooza twaligenze ffetane Mbagaliza kawungezi kasufu ondeke era ndani ngende mu binyanyanyanye kayolimba